Ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi bagenze ku kyalo Bukedde mu kibuga Masaka okwetaba mu kuziika abadde Munnamawulire wa Radio ya CBS Jimmy Ssekabiito yava ekibwatukira ku Lubaga Road ku lunaku olwokutaano. Okuziika kutandise n'okusaba okulemeddwa omuwanika w'obusumba West Buganda Reverend Canon Herbert Matovo ng'atendezza nnamwandu okuba omukkiriza nti bbawe yavudde entuku kuba okufa tteeka. Okufa ng'okw'omulangira ono Jimmy Ssekabiito kuleeta ebibuuzo bingi. Era omuntu naweebuuza nti naye lwaki yagenze n'ebiringa ebyo. Naye njagala okwebaza Katonda olwa Mama Clay ono. Ye nnamwandu Clay Nannyonyi awulidde abakungubazi nti omwami we mpaawo yamuse ku bwaludde ng'atawanyizibwa sukaali n'okuzitowa mu kifuba ate nga n'alipoota y'abasawo ekiraze nti yafudde kugaziwa ku mutima. Kati abaddemu ne sukaali si ye yamuse newankubadde kyengenda okubagamba waliwo ka connection. Bajja guvuddeko yakola testi ng'awulira mu kifuba muno mukola ki mumuluma. Balina testi abasawo abaliwo munjulira mulina obuntu buwaya bwe mussa ku kifuba. Lipooti teyagimpa kifaananyi yakindagala oluvannyuma. Kati lipooti eri eyafulume yalaze omutima gwe gubadde guli gwagejja. Awulira Radio ya CBS omugezi yabadde akolera Michael Kaweya mwe bayogedde ku Ssekabiito ng'abadde omukozi omwesimbu era akolaganika naye nga bwe tukimanyi mu nsi mubaamu ebintu bingi nnyo eby'omulamwa eby'obwakazanyirizi n'obulimba obuyitiridde naye kitwala omuweereza ow'empeke ow'omulamwa naddala nga yeesudde ku kitebe ekikulu okubanga alina ebisaanyizo ebyo. Ate Pokino Judy Muleka ategeezezza nti Ssekabiito abadde teyeekubira mirimu gye nga tavvoola bantu. Bwe ntunuulira amaka ga Jimmy olabira ddala ng'abadde muntu alina ekiruubirirwa mu bulamu. Jimmy simuwulirangako ng'avuma omuntu. Nze emirundi mingi ndaba abantu babeera mu kuvuma bannaabwe bibabeeramu okusiiga bannaabwe enziro oba ensi ebadde ki. Mu bakungubazi abalala obadde Commissioner Parliament Mathias Mpuuga Nsamba yogedde ku mugenzi ng'abadde omuweereza omwegendeza ku mulimu gwe era ng'obuvubuka bwabukozesezza bulungi. Ffe abakakaalukanye b'ebyobufuzi tuwangadde naye mu kitundu kino nga muweereza mwegendereza. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twakasiti ategeezezza nti bakomekkereza okunoonyeza ku nfa y'omugenzi nekizuulibwa nti yafudde mutima. Tusaaliddwa nnyo era Uganda Poliisi yonna esaaliddwa nnyo olw'okuva ku muganda waffe. Naye twasobodde okukwatagana n'abantu ab'e Kampala ne tusobola okukwataganya n'okunoonyereza ku nsonga eyo. Jjukira lwabadde babiteekawo nti yattiddwa buti. Oluva Ssekabiito yafidde ku myaka 45 aziikiiddwa mu nnyumba ey'olubeerera yazinta bwanika yakusakidde Green ku Bukedde TV.